Abakwaddwa kuliko Musiba Bashir ne Kazopo nga batuze be Kabembe ekisangwa mu Gombola y'Ekyampiisi mu disitulikiti y'Mukono nga no bafera Oluka Constantino omutuze w'Ekyabazaala ekiri mu Gombola y'Entunda ne bamuggyako obukadde 15 n'emigogo gy'amabati 14 nga tebakomyoko bampye n'omutwe gwa mutabani we Oyeyo Lawrence ow'emyaka 12 gyokka. Bano okukwatibwa kiddiridde Oluka okuddukira ku poliisi e Nagalama Mukono oluvannyuma lw'abasoba bano okumusaba omutwe gwa mutabani we alyoke afune obugagga ng'ate badde bamulyako dde ensimbi obukadde 15 ng'agamba nti ng'ayagala bamuyamba okukomyawo omukyala we Nansamba Zoena gw'alinamu abaana 3 bokka bonna yali amazina y'emyaka 13. Singa nali njagala mukyala kudda waka. Wali agala ba nga njagala bankolereko mukyala wange akomewo eka. Agamba abasajja bano bamugamba nti ekyano bya mukyala we bwavu bwaliko era ne bamusalya amagezi nti bakumuwa obugagga mukazi wakomewo era ng'okudda wakumusanga nga amaze okuzimba kalina nga yakakana ku ttaka lyali alina n'alitunda nga ssente zonna yazibawa wabula baasigala tebamatidde ne banona n'amabaati ge yali agenda okukozesa okusereka ennyumba ye. Tugenda tuka ku poloti yange yali Kisoga. Mwali musulo soga Kayunga mu Gombola ly'e Nazigo muluka Kimanya mu tawuni y'Ekisoga we nali nguze poloti yange eyo. Mwali mu buloka kasanvu 5. Oluka ategeezezza nti bwe yatandise okusaba abasajja bano obugagga bwe bamusuubiza kwe kumutuma omutwe gw'omwana we ekyamwaliza okuddukira ku poliisi e Nagalama Mukono ekutta abasajja bano ng'onalaze ekyamwe yawandikanga ssente ze bamuggyangako kosa amaloboozi ag'essimu. Baŋŋamba twagala ente y'amagulu ameka 2. Bamaze okundyako miliyoni 11 emitwalo ameka 5. Dinonya emitwalo 12 jali bagibula emitwalo 22 jonna nasoka ngamba nonya emitwalo 10 n'ebiri soka tumalirize kino bakuwa obugagga bo ne ssente z'otandiko zikozesa. Ye mutabani wa Smatuso okusalwako omutwe agamba nti yalumika essimu ya kitaawe nawulira nga abasajja bano bamusaba ente etambuza amagulu 2. Kiro bamukubira essimu twali nga tugenda kwebaka bamukubira essimu kati oba tata yali alowooza ffe twebase twagenda owulira nga omusajja amugamba eri emaadi gye twakugambyeko ey'amagulu 2 onaagireeta taata eyambulidde nti tiisa n'amugamba taata oli kugamba twakugamba nti omusajja oyo muyaaye ati ssaawa zino owulira ebintu byakusaba. Abatuuze bavumidde ebikolwa ebyakalogo kalenze bikyase nnyo nga yabazza poliisi e Nagalama Mukono essukiddemu okukwata abasajja bano. Poliisi okubeera ng'ekwata abo abasamize kituufu yakoze bulungi okubeera ng'ebakwata naye noono omusajja ave mu bintu by'okuddukira mu basamize nti ayagala kunoonyayo buyambi bennyini babunoonya muffe ate bugenda kubunoonya mu bo bagenda kuyamba batya nga nabo sente bazaagala kuggwe. Ennaku zino basusse okufera abantu lwakuba nti obwavu bungi mu bantu beetaaga ssente kyova olaba kati omusamize asobola okutuma omuntu omutwe gw'omuntu ate n'omusamize okulaba nti abasamize abamu tibakola oba tibakola nga ayagala akutuma ekintu kikulemesa kati gwe bw'okikola ne kikulya. Ye amyuka akulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'Emukono Kasimante Hassani akakasisa okukwatibwa kw'abasajja bano ng'essaawa yonna baakutwalibwa mu kkooti banembe n'emisango gyabwe ng'asabye abantu okukomya okwagala ebyobwereere. Towulira ekintu nga kibakutumye miliyoni 15 ne waba munnaddiini atya biba bya kifere. Abantu b'e Uganda tubakubiriza mbeere sitedde miliyoni 15 zikola bizinensi ennene n'ogaggawalira nako nga tuzigeze na wa musawo Muganda nga tuzigeze na wa pastor wadde wa faza wadde wa seeka bwe kennyini bw'otandika obulamu wano ku street ne miliyoni 15 oba mugagga. So abantu baffe balekerawo okulowooleza nnyo mu kalogo kalenzi bayingire street bakole bave mu bino. Kati Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino Krake STV Agalero.